olutalo olw'okutaasa obutonde bw'ensi ate nga bwetulwanyisa n'obwavu bwe lugenze lunyinyittira, abantu bangi basazeewo okutandika okulima emiti egy'ebibala basobole okufuna ensimbi ate nga n'obutonde bw'ensi bwe buganyulwa. Buli katundu kange naaba nina njagala nkasimbemu emicungwa n'emiyembe. Katuledi kati ninawo emicungwa gyange nga 7 n'emiyembe gigera mu 5 era nkyasimba. Kuba mmanyi nti bwe naaba nga n'emiyembe gyange giwera nga 300 oba 4 oba 7 bwe lutyawo emicungwa gino nga 10 nja kuba nfuna akasente akalungi. Kubanga omuyembe nja kuba nkufuna singi 10. Kiraba emicungwa gino bakumali kati omusana gulaba gugikubye size ntono n'emijibu nga gibali gigeze nga gireje kawande gimu eminene mucungwa gumu guli kusingi 5. Okiraba singa mmangu kwa nfunye ensawo zange 5 nifune n'emiyembe ensawo 5 lwaki omwana ajja kuba nemu kuweerera ate nga n'okulya nkola ki ndya bajja wano baba baziwa mu holiday basanyuka wano nga buli omu olaba ali ku kintu kimu agenda katunda omiyembe n'agenda ku miyembe papaali n'alirya kama n'olaba nga naawe muli ofuna essanyu. Wano zeraba nina emito nina emikulu egyasooka n'egiri makatikati awo gitanakola kitanateeka kuteekako kale ekifaananyi kirungi nnyo. Mwami Mwangu Sulaimaani omulimi w'e Nakabango mu disitulikiti eri egy'Ejjinja naye akaanya ne mulimi munne Waswa nti okulima ebibala kusobolera ddala okutujja mu bwavu kubanga akatale kaabyo kagazi nnyo ate nga n'amagoba ogafuna okumalira ddala ebbanga eriwerako ogeraageranya n'ebirime ebirala bingi. Agamba nti eyo y'emu ku nsonga lwaki ye yasalawo okulima ffene n'emiyembe bisikire olusuku lwe olubadde lukaddiye ennyo ate nga n'ekiwuka kino ekyengeza endagala n'amatooka amato kibadde nga kitandise okulusenkenya. Nze okulima ennimiro eno nga mulimu emiyembe ffene n'ebitooke vision yange ga nti naayimirirawo ntya ebiseera ebijja nga mmanyi nti ebitooke bwe bigwangala ennyo emyaka oba nga 10 ne biggwaawo nsobola nsigaza ki nsigaza emiyembe n'emifenensi ne biba nga bisobola okutambuza obulamu bwange paka lwe ndiva ku nsi. Singa nnoga emiyembe n'ebikolo nga 10,400 singa buli kikolo nkijjako emitwalo 5 ndowooza nti season mba nfuna obukadde nga 20. Ate juzi nalaba nali ku show nalaba n'emmotoka gye baatukolera ab'e Makerere ekamula juice kuba baatugamba nti obanga olina ebibala nga bingi ojja n'opangisa emmotoka eyo n'ogitwala ku nnimiro n'ekamulira ebibala byo n'otunda ki n'otunda omubisi. Awo oba ogwongeddemu value ogutunda sente nga sente nyingi ezivaamu tezenkana nga bw'otunda omuyembe gwennyini. Awo nendaba nga mba ngenda nninnya oyo ffene n'emiti 180 era gyo manyi nti oluvannyuma lwa myaka nga 3 mu maaso awo nyinaba gitandisa najjo okumpa kyenjagala kubanga ti mu Uganda muno si kyangu kusiŋŋana abantu bawera 10 nga tekuli 8 gulya ffene. Ate nga eri mu bibuga babaguza emiwolo 2 n'omuno gumu gwa bogoya ne babaguza siringi 10 naye nze olowooza mu ffene sinyinza okutunda n'3,000 oba 4 ku gundi ku muti nensobola okuyimirirawo. Omuti ng'ogwo gwe gubazeeko emifenesi yange ng'oba 50 n'entunda 2,200 ziba sente mmeka? Ziba sente nnyingi. K'olinako oba otandika nako ng'omanyi nti nina half acre eyo gipime bwe mba njagadde kusima miyembe ejjamu ebikolo byange 25 esimba ebyo bw'olifuna sente naye n'ogula awalala ng'ogenda ogaziwa paka lw'otuuka ku kyoyagala. Naffe tubeereko ab'omulembe emiyembe myaka 2 ogwokusatu ng'okungula kati ogwokusatu guno ofuna katono kubanga omuti oyinza ogujjako obanga 1,000 oba bwezityo gye gikoma okugenda nga gukula gukuwa kinene. Season ngeno oyinza okunogako ekisero nga kimu okuddako n'onogako ebisero nga 2 oba 3 ogenda okakala ng'onogako n'ebisero 10 ekiki omuti gumu. Kati omuti ogwo nga mbadde ngubaze nabigula nga 25,000 buli kikolo kambale nti ndowooza ogenda okutuuka okukungula omuti ogwo guba guyinza okuba guwezezza emitwalo egiwera 3 ekikolo ekyo. Amaanyi okukifuuyira biki 3 giyitera okuba gikoze ki giweddewo. Awo n'osigala ng'okola ki
olya kirimi okulima tukutwala ng'ekikulu ate tulime ebintu ebisobola okutuwa ssente nga ssente za lubeerera so si kugamba nti ssente nimewo kano bwe kati kubanga myezi 2-3 nja kufunamu ssente naye nze bwe mba nnimye ekintu nga kinaamala omwaka ndyoke ntandika okikungula oba myaka 2 ntandika okikungula nga nja kungula paka lwe ndiva ku nsi ndowooza nti awo era n'abaana mbala tebakyakaluubirirwa. Ekirala bw'obanga oli muzadde nga wakati wali kiyinza kusikiriza abaana kujja gy'oli abaana bakaluubirizibwa era abaana bava ne bagenda ebibuga tebagenda kukola ayinza n'okumala omwaka nga tazze gy'oli ekimugana okujja gy'oli okimanyi wataata ogendayo nga tolina sukaali naye nze bw'anajja ayinza okujja ne sukaali nga wa mutwalo gumu nze bwe mutikka enkota nga 3 za sente mmeka emitwalo nga 3 muwadde emiyembe muwadde fene agenda okakana aleese gumu agenze n'5 awo n'omwana tomugoba waka naye bw'obanga tolina bintu bino bya waka bino abaana obakaluubiriza. Wabula mwami Mwangu agamba nti nga bwe kiri ku birime ebirala byonna n'emiti gino okusobola ogifunamu amagoba mu bujjuvu kyetaagisa nnyo okweyambisa amagezi ag'ekikugu naddala mu biseera byagyo eby'obuto. Naye nno ekyennaku okufuna amagezi gano ag'ekikugu ageetaagisa kyakusoomooza kinene nnyo eri abalimi anti abavunaanyizibwa ku by'okusomesa abalimi beesuulirayo bwannaggamba. Ab'amagezi basomekeza eri mu ofiisi zaabwe abasinga tebalina mugaso lwebadde allowance lw'obalaba nga bajja gundi tuzze kulambuula biki naye olwabadde allowance babeereyo mu ofiisi ne bagamba nti kasita omusaala gugira ki kuba omusaala gujja sente zaffe bazirya naye tetuyambibwa. Nga bwe tukyalindiridde bekikwatako okukola ekyetaagisa abalimi basobole okufuna amagezi ge beetaaga okulima mu nnime y'omulembe ffenno nga tuyitira mu pulogulaamu yaffe eno tusazeewo okunoonya abakugu tukwasize wamu tulabe nga ekizibu kino tukyaŋŋanga anti ow'entanda entono yasooka okusumulula. Omwami ono ye Aropo Francis omu ku basomesa b'abalimi ab'e Kawanda wali mu kitongole kya gavumenti ekinoonyereza ku birime ebitali bimu. Mwami Aropo agamba nti kyandibadde kirungi nnyo buli lw'oba ng'ogenda okulima ekintu kyonna n'osooka okuzuula oba ettaka kw'ogenda okukirimira kinaasobola bulungi okukiwanirira ne kikula bulungi ate ne kibala bulungi gwe n'osobola okufunamu amagoba ako ge waluubirira. Bwe kityo era bwe kiri ne ku bibala bino. Ettaka gimatalinga nnyo era biseera bisinga tugamba limi tulina lab Kawanda balete nga ttaka yabwe bapime sente ntono nnyo. Omuntu alina kumanya ttaka wendimu ya musenyo ettaka wendimu gusobola oba nedda wala mubibala eyagala wantu waliwo sani ne clay ne bilala kati mu mbeera gabwe tuli mu wano nga wolawo tuli mu lukalu kati wano tulime muyembe yonna ate galweri gebala bulungi ne waliwo abantu abali kumpi ne mazzi awala waliwo lusenyisenyi ekyo boy londa variety. Kati example ga variety ya muyembe we bayita Alfonso womala gasimba mu kitundu eja kubeera bulungi nnyo ne gatebala kubanga ye eyagala ttaka yenjawulo ena kitundu kati gakayunga ye welonda ne walala ate ne muchungwa ate yaganya wala lusense ne bugumu gamu bateso n'awantu walala. Omala okuzuula ekikaayi eky'ebibala ekinaasinga okukula obulungi ku ttaka lyo olwo ng'onoonya w'onajja endoko ez'omulembe z'onaasimba nga sizoni etuuse. Kyandibadde kirungi n'ogula endokwazo ku bakugu be weekakasa kye bagenda okukuwa kyekyo kyennyini kye weetaaga. Ku kkubo kugamba oba ne chances 2 tasobola kukubula nti kati guno oguze American Novel oba Washington kati nga bwekawanda bwakunyonyola ti guno kino kika kino bwe kiti kino kika bwe kiti kino kika bwe kiti kira gwe yennyini n'osalirawo nti mpa kiri mpa ne ku kino kira ye ow'okukuba akagamba micungwa giijo embe giijo n'otwala butwazi tomanyi kiki ky'otutte oyinza ogula ng'osubira nti nguze bire ate ng'oguze kagoogwa. Ate ng'oggyeko okufuna endoko ennungi mwami Wasswa agamba nti bw'okolagana n'abakugu ofuna omwagaanya okubeebuuzangako buli kaseera weesisinkanidde obuzibu oluusi ne batakusasuza na nsimbi.